Ero ebigere bino byolaba wano n'ekikapu kino kyenkutte musumba nzize kwebaza. Kwebaza ki? Nzize n'ebinyonyi bibiri. Biki eyo? Ekimu kya maama wa kkanisa eno, ekimu kya leero musumba. tasabye. She's not around today. Take one. Put aside. Musumba okuva lwe nava wano. Jjukira we najjanga wano maama mukyala wange yasooka okujjanga wano. Naye nga ebiseera ebisinga nze nga sikkiriza era nali ŋŋaanye. Naye ebizibu bye nali nga nfuna era kusinga okujja wano najja nga ndi munyiivu lwa mukyala wange kunkakanga buli kiseera. Dindako enkoko zino These fowls, waliwo ekintu kye nzirabamu. there's something I see in them. Wiiki bbiri obadde ogenda kufa. In 2 weeks' time, you're about to die. Waliwo accident yakwegezaamu. There's an accident that Musumba n'olwaira okutuuka wano waliwo emmotoka y'amagye badde entomedde. Now kati kampita eddogo Now let me call that witchcraft eribadde ligenda okutta. which wanted to kill you. Gitte enkoko ezo. Eh. Okuyita mu mpeta eno Through this ring, erirabika ligitiddewo naye I kati think okuyita that mu one mpeta eno has died there and then. ndagira enkoko eyo I command this fowl okuyita mu mpeta eno through this ring. ndagira enkoko eyo. I command this fowl. Mugirabako obuzibu bwonna? Do you see any problem with it? Mugirabako obuzibu bwonna? Gireete wano. Bring it here. Gisembeza wali empeta. Bring it closer to the ring. Giteeka awo. Put it there. Aha, giteeka awo. Yes. Put it there. Awo. Gireke awo. Leave it. Okuyita mu mpeta eyo Through that ring, eddogo eribadde ligenda okutta. the witchcraft which was about to kill you. Right now Kati. njagala litte enkoko I eyo. want it to kill that fowl instead. Njagala lizitte. I want it to go into the fowl and Right now destroy them instead of you. Kati. ndiragira I command it okuvaayo to come out bikke ku mutwe gw'enkoko eyo. and come on the head of that cock. Ndiragira I command it okuvaayo to come out bikke ku mutwe gw'enkoko. into that fowl. Right now. Kati. 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 Leka ensi ategeere Let the whole world know nti nayitibwa Mukama. that I was called by the Lord. Empeta The ring gye ntadde wali enkoko eyo. that I've put next to that cock. Okuyita mu mpeta eyo. Through that ring, Enkoko zino zonna both of them, ndiragira. I command it. Ndiragira. I command it. Ndiragira. I command it Okujja mu nkoko to eno. come into that cock Right now. as soon as possible. Nkiragira. I command it. Muvaayo oba muli ludda wa. Get out of wherever you are. Baabasimba ku malaalo. You are planted on the graveyard. Mbayita okujja I call you to come ku mutwe gw'enkoko eno. onto the head of that cock. Right now. Amangu ddala. 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 Mubadde mwagala kutta musajja ono. You wanted to kill this man. Abadde agenda gwa mu accident. He was about to fall into an accident. Right now. Kati. Yonna gye mwekwese. Wherever you're hiding, Mbayita I call you okujja ku mutwe gw'enkoko to eno. come onto the head of this fowl. Yesu nga bwe yagobera emizimu mu mbisi. As Jesus chased demons through pigs, Nabwe ekityo namwe abadde bagenda okutta omusajja ono. that just the way you are going to kill this man, Mbasindika mu nkoko zino. now I send you into these cocks. Right now. Kati. Kirya mangu wansi. Yes. Kirya mangu wansi. Glory. Kirya mangu wansi. Yes. Nkulagira okufa ng'oli munno. I Olwadde mutuuse wano want n'afa. something to happen to you, to the other one, your fellow. Nkulagira okufa I command you to pass away kubanga oli ddogo.
because your witchcraft, obadde omwagaliza kufa you wanted him to die. fa Now go instead right of him. now. Go instead of him. Amaanyi agali mu mpeta eyo The power in that ring, gayitayo buli kimu kyonna ekyasiba emikisa it gy'omusajja brings out whatever had chained the blessings of this man. baadde bagenda kusiba mu mbogo Because he was going to be baadde chained bagenda kusiba mu ssanda backcloth, bakuziike and you are going to be buried. kati eddooga libadde ligenda okutta Now the witchcraft which wanted to kill you, kalikwate enkoko eno they killed the chicken, Nkulagira the okufa. cocks instead. tagenda kufa. He's not going to die. Yesu nga bwe yasindika emizimu mu mbizzi Jesus sent the demons into nabwe kityo the pigs. ndagira And the same way, mujje ku mutwe I gw'enkoko eno command that you come on top, mujje ku mutwe gw'enkoko eno on the head of his, mujje ku mutwe gw'enkoko eno come onto this cock. aha Yes. 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 ojja kugwa Yes. Yes. aha Yes. aha Yes, Lord. Yes, Lord. naye bwe muneekaza No matter how you dry ne yourselves, mwefula mwe no muli matter how b'amaanyi many you are, no matter how powerful you think you nti are, muli b'amaanyi that you are powerful, mwe muli b'amaanyi you think you are powerful, mbayitayo now I call you out. mbayitayo I prove to you not Mbayitayo. powerful. I call you out. mbayitayo I call you out. I mbayitayo call you out. mbayitayo I call you out of wherever you're Mbayitayo. hiding. I call you. mujje ku mutwe gw'enkoko Get out of wherever you're hiding. mujje ku mutwe gw'enkoko Come onto this cock. mujje ku mutwe gw'enkoko Come to 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 this cock. mujje Get out. mujje Get out. mujje Get out. mujje Come out. mujje Come. mujje Come. nje njiragira okuka Come down. Yes. nkulagira I command you. mu kifo ky'omuntu ono okufa Instead of this man dying, zino enkoko ze njagala zife I want these cocks to die in his place. buli muntu yenna weetegereze Everybody take a very good look at what is going on. seba olaba ebikulimu ebizitoyeza enkoko Yes. You olaba see, enkoko kye you bizikola see what's going on to Birabye the fowls Musumba. you brought? yino omutwe gutandisa okugenderera It's now going down slowly. ne bwoneekaza No matter how you drying yourself, nkwagala wansi ku I ttaka want you down on the floor. nkwagala wansi ku ttaka I want you down on the floor. nkwagala wansi ku ttaka I want you down on the floor. nkwagala wansi ku ttaka I want you down. omutwe ngwagala wansi ku ttaka I want you down. ogenda You have to go. oliddogo You are witchcraft. mubadde mugenda musula mu You accident wanted him to die in an accident. ojja kuddawo You have to nkwagala go wansi ku ttaka down on the floor. nkwagala wano awali empeta wano awo nkwagala There. awali empeta awo I want you there. awo wenkwagala That is your position. awo wenkwagala That is your position. nkulagira I command you. nkulagira I command you. daba eddogo kye ligikola ku I mutwe command you. daba omutwe You look at what's happening. nkulagira nkulagira I command you. You have to nkulagira accept. wansi Down, down, down. wansi Down, 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 down. daba ono bantunuulidde naye musumba banjagaza ki nze nkola na mikono gyange gino wangi nkola na mikono gyange siina mpalana na muntu banjagaza ki ebyo Think enkoko ezo they're nzijje there. mu kisibo ky'amadaamu nyingi era twateeseza nga tewali nsimbi ze nyinza kukwata kuwa kwebaza nga simanyi muwendo paka lwe nageeka nkwate ekinyonyi kino kitwale musumba awuutemu supu ne maama w'abaana naye neewuunyiza ebimu ku byendaba enkoko byekola mu ntambula zange okutuuka wano bibaddewo mu ngeri bwetyo emmotoka y'amagye ng'etiseko n'abasirikale ekyukidde mu luguudo wakati ku Northern bypass n'ekyuka bweti era wa takisi yataddeyo omukono bwati ningisibirako tanyeze nange simunyeze n'asimbula ninnemerako paka lwenvuze nentuuka wano
n'enkoko zo bulijjo zifa nga tomanyi lwaki zifa. And your fowls were dying and you didn't know what was killing them. Wano nenfuna empete eno badde ngenze enkyukamu luli nabeerangaawo nga bwe mbaako emirimu gye ŋŋenda okukola nga nfuna ekifu ku maaso naddala emirimu egiriko ssente nfuna ekifu ku maaso ngabanga agagenda okuziba. Ennaku zino byonna mbadde sikyalina kizibu ekira yekimu ku binsitu z'enkoko zino zireeta naye neewuunya okubanga bye mbadde nsanga mu luguudo ate bino bye nsanze ne mu kkanisa. Tozirese nga namu okukakasa nti namu kabeera musumba mwe zibadde zizikasambye ne zikayuza n'engula ekibokisa zizikayuzizza bwe kati kati buli kimu nkikwasizza kanisa eno kubanze sirina maanyi gagenda kulwana n'abalogo sirina kye ŋŋenda kukolera mulogo kuba sirina ssente zimugulirira. Mukama kyennyini kyakoze enkoko zino mulogo bw'aba kyanjagaliza nze simuloze. Fukamira wali enkoko zo. Kneel down where your fowls are. Ogambe nti enkoko zino nga bwe zifudde. You say as these fowls have died. Njagala n'omulabe wange afe bw'ati. I want my enemy to die the same way. Kyogere kiddemu. Enkoko zino nga bwe zifudde njagala omulabe wange naye afe bw'ati. Nsaba ne bwali bamukwano gwange neme muziikako kwolwo mbe nga nina emirimu mingi nnyo neme kuziika masiikini oyo. Baba nga njagala kubonaabona ng'enkoko eno bwebonaabona nsaba Mukama omukoleyo nga bwanjagaliza. Bisindike. Send them. Bisindike tokowa. Byonna ebibadde bikusinaanya gamba nti bigendere nange ebibadde bikimaliriza. Bisindike amalogo ge badde bakusindikira gagendere mu nkoko ezo. Bibyo bikimaliriza. Ebibadde bigaana omwana w'okutambula bigendere mu nkoko ezo. Bibyo bizimaliriza. Ebibadde bisiriwaza abaana bo nga bibamalako amagezi bigendere mu nkoko ezo. Yiye genda. Bibyo bigenda. Send them away. Daba omutwe gw'enkoko bwe gufaananye. Look at what is happening. Naye yabadde bwetyo. Was it like that? Sebe badde bwetyo. Gentleman, microphone. Ebadde bwetyo. Was it like that? Neda sebo siwe badde. Siwe badde sebo. Tosanyisa Katonda. Sebo musiraamu. Ebyo bigenze n'enkoko. Genda weetuulire. Mukama kusumuludde. Tezikyaddamu kufa enkoko zo. Buli ky'oyagala kyonna Mukama agenda kukusumulula. Teweeraliikirira. So don't worry. Omutwe gukaze. Kyukira muno mugambe nti tozanyisanga muntu gw'otamanyi. Turn to neighbor and say never joke with someone you don't know. Mujjukira. Do you remember? Mumanyi ekyawandiikibwa ekiri mu bikolwa by'abatume 5. Do you know the scripture in the Acts of the Abeeyama mu maaso ga Mukama. Those amafuta agaali ku Peetero n'alagirawo ne bafiirawo. Wangi bikolwa by'abatume 5. Those who pledged and they did not fulfill in the eyes of the Lord. Abanzanyirako. They died on the spot. Those joking with Pastor Yiga. Glory to Jesus. Yeah. Okakasiza. Have you proved? Daba ebizivaamu. Look at what is coming out of them. Kati oli abadde agenda okufa ng'enkoko zino. Now it's the other gentleman who was going to die. Lugenze. Buli abadde n'ekizibu gyonna. Whoever had any sort of complication. And you are on ABS. Kigendedde mu nkoko zino. It's going to be healed. Kigendedde mu nkoko zino. It's going with these fowls. Yiye etandise okusiiriira. It's now burning. Naddala eno kyova olaba eyisiddwa bubi kubanga yaluddewo. Because it was very stubborn. Ebyayo byaluddewo nga bimpakanya. The things in it were opposing. Mbu birina amaanyi. Kati omutwe gwonna ngusiirizizza. So now the power of the Lord has died. Banaagamba ngusiiza bisiiriza. So are you going to say otherwise?
banagamba nkumyeko kabiriti. Are they going to say I've burnt it? Daba omutwe bwe gufaanana. Look at how it is. Gwabadde bwogutyo. Was it like that? It's filled with blood. It's the other blood I called. Came into the purple. So those who are start saying that I put blood in them. Did I put blood in the cock? They have eyes but they cannot see.